emanyi baba malala yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zona bezaba dokita n'abamu abalangirako obulango batya jasno buliwo bukyangu kyalina obulamu gyatangode kubanga ensangi zino obulamu bwaffe bugenda everyday okufa kati kyafuuka kya bulijjo so bwalukyo olunaku ng'okyalina obulamu gyatangode sometime ngenda kuba nsinzi wano nga njakalisa abantu bonna abadde n'emikolo egy'enjawulo mubadde na kwanjula mubadde n'ambaga mubadde na birthdays mubadde na kyona kye mubadde nakyo tubagaliza amazaalibwa amalungi bamu n'emikolo emirungi egiba givuddemu mukama aba blessing ne new life mwena abayingidde mu bufumbo ate abakyankalanye mufuneko abantu abagayidinge omanyi ensangi z'abantu mwakyusamu temukyagala kutulako abagayidinge nafunayo omuntu omukulu abe nga gayidinge waba nga waliwo ensobi mu bufumbo mube nga mukola mutya nga muzitebenkanya oba nga muteerera bulungi nga fatyoyo that's my name wano mu Ghetto Parliament tubeera every single Saturday nga tukutuusaako biki ebitambula mu ggwanga mbeera n'abantu ab'enjawulo mbeera n'abaana ba ghetto nga mbalaba bembeera nabo nentambula nabo netukuba toki mu biki ebitambula mu ggwanga ate the same time sibeera nzekka dokita abeerako ku kamera wamu ne wudu nga nabo bagamba nofe fatya tujja beera nga tukutuusaako ekifaananyi ekisinga obulungi oba okitegeera nenebazaako n'abantu ab'enjawulo abatusponsalinga mwe muli omwami Pastor Success yateekamu akatimbi naye show yaffe nebanga esobola okutemagana bwerada endadde nga tubatuusaako ekifaananyi ekisinga obulungi olunaku lwaleero mugenda kuneewunya nazendi like embeera ninga tali mu ghetto yes it's because there are so many things ebitambula mu ggwanga that's why sometimes bwe tulabamu ensonga zino ng'ezi obufumbo zikyankalanye tuvaayo ne tugamba no katufuneko ekyenjawulo kye twogerako eri abantu baffe mube nga mulina kyemukola mutya mube nga mulina kyemupikingamu era nga olunaku lwaleero tulina ensonga bbiri zetugenda oba nga tutunuulira nga mu ezo ensonga mwe mugenda obbeera ensonga y'omupasita Namutebi oluvannyuma lw'okubanga omwami we yamuleseewo n'afuna omukyala omulala mukyala Namutebi yavuddeyo n'abaako ebigambo ebingi ennyo bye yabadde ng'ayogera mbadde ekyabagamba nti olunaku lwaleero tugenda tunulira ensonga bbiri zokka nga mu nsonga ezo bamugenda obbeera ensonga ya pasita Namutebi oluvannyuma lw'okuba nti omwami we yamuleseewo n'aba nga ate alina omukyalo omupya gwe yafunye ne pasita naye n'atusirikira n'agamba nnoze omwami yomutaddemu akasimbi omwami yomutaddemu ssente nno tosobola kunvako bw'ati at the same time tugenda tunulira ku nsonga ya President Museveni yavuddeyo n'ayogerako emabegakaawo ng'agamba nti no agenda bbeera ayongeza omusaala abasomesa abasayansi bokka nti bano aba artist agenda bongezaayo sente abasomesa bavuddeyo ne babaako engeri gye balaga nti bagenda kwekalakasa byonna olunaku lwaleero mu maaso ku lutimbe tokwata ku simu yo just subscribe liking at the same time sharing ku Kaya Wisdom official page ku Fresh Light wamu ne Point Media bwesigalako everything ogenda oba okifuna mu bujjuvu bwakyo. This is Ghetto Parliament. Katugende abaana batuyanjire ate later tugenda mbeera nga tukomawo batubuzeeko ate tumanye olwaleero bazze nalowooza katero kasoke nkubuulire mumanyiira abakazi ate nze ekyo kyamaze okundaga buli anesinisizaako ebinnyo dokita bambika nti temukasala muwudu sebo nsaba weetonda ebigambo tegera nga neetonda kuki bambi tukusaba weetonda nga neetonda abakazi bamanyira sebo nze nkutaddemu sente zange from day one ne famire yewamwe naye nyini njirabiridde okitegeera mmwe temukwatangako yadde akakiiko kewammwe ne mukwata bintu ne mujja ne mulabirira eyaffe wabula nze nkanya ku ggulu bana famire ebbiri eyange neyeewammwe bwe tugera ku makya ne tuteŋŋana ng'ogamba amalidde obudde naye mwana mmwe musaana kuba macupa ku nze kati wama advice jempa omukyalo oyo ave ku musajja kuba kati gundi laavu ye musumbu wa kumunoonya yali agala byalaavu oli yali anoonya ssente amwesonyiwe yafuna kati baalina abamujjaamu neze yamubbako zimala addemu amagezi nebyabasajja yamugambye oba si ekyo waba uli akyagala abakazi nze ndina ano muzeeyi wange tulina isima ekitegedde isima waali anoonya emyaka gye isima wala access waali musajja mukadde mufumbo jangu bannanga ate basobola okukaba bakaabi balungi njafundikiza ku nsonga eyo nga ngamba bwe nti bannange bapasita
ate banemo musinza ate mumwe malamu kati ffe twafu tulindiga batumalamu nyamanyi kubanga be bantu ate abaliyo wemyoyo abokulabirako kati wabanga bajja mu mbeera eyo bwetu kubanga kati eyo si yesoose family bwetu okubanga ekyankalana tulinayo Bujingo ne mukyala we Bujingo bane yalagawo nga sikyamu jali yabadde akagira ne birthday babadde bakamukolerawo ne birthday kati Bujingo naye amaka gasatulukuka amaka ga pastor na ani omulala bali awo bawirawirako sijja bamalayo era kati kino kyawadde enkizo yamanyi pastor Bujingo agenda kweyagala butereevu ate nga mutuufu teryamu ganaze muwagira omanyize ebiseera bisinga mbeera nnyo okusaidiya abasajja ababa batuufu anti era kyekye mbadde nkugamba nti kati tujja tandika okuba nga tubakubamu ebituli nti ate abantu emitwe egy'okulabirako ate gyegikola ebyendiga endiga tategeera kitegeeze koteka mutwe ne mulimba ne mubba ne muyisa n'ekyendiga era ne mujja mbeera oti nze njogere kuki omusabe bw'omusaba naye kakati nze olaba kye ŋŋamba oyo mukyala kyaba akola waba alemereddwa nga basajja alaba biganya agezeza kuba gye emyaka gyalimu kati yandibadde takyalina na musajja nga yabivaako okitegedde naye waba yakyawulira akyalina obusimu bw'omukwano waba tanonyeza isima amagezi gemuwa yagambye takyagala era abali mu inbox abali simanyi wembeera na ssente nonyumiza nnyo ebyo byakoye oyo kyaba akola kubeera tagenda musajja gwagenda kufuna amwaga kujo ngaafunye isima wa myaka gye nembu muvubuka mutwe wabago yeepikira yagamba kumufuna wewe bwawe butwa owone kikiggwe gwe yagamba mbu omusajja yamugaggawaza kati bamusanze kasitayi nako bwali ng'akolimanga oba yagala sente z'omukyalo balina we bakola endagaano nti biserezeze yamuwanga balina we baziwandikanga wawamanyi abo pasita oba olioyo ng'otulaba oba yagala musajja omukulu ono waali yababudaabuda pimpina mu luganda kuzina waali bannange ate muleme ebintu byakuvulavuula oli abamama wange mulamba naalongo mulamba oyo abamama wange yakuzaala naalongo akuzaala tumumanyi muleke kuvulavuula erinnya liri pempeasinga kuzina nga tali mungoye oyo kyali alina buno wama bashire subeyo nemunyonoonye you guys amayogera bashire kusonga za pastor ne bawi nze kankuba ekifaananyi kinene abasajja bangi mwe mulowooza abakazi be bafeesinga domestic violence bufumbo n'abasajja bangi bali banyigirizibwa ng'abasajja abo baatudde n'akunyumiza engeri mukazi we gy'amuyisa okwata ku ttama n'ogamba yono gwe tutya ku kyalo bamukola nakino ayoza n'ebintu akola nakino olw'ensonga ki kino wammanga tosobola kubanga omukazi ng'oyo nze nawulidde story side zonna ew'omusajja wakkakkamu ew'omukazi waliyo ebintu bingi ebifubutukayo ate n'ekirala omusajja akuuma endagaano mba baayawukana 22 omusajja n'akuuma endagaano for 18 years nga tavudde taze mawulire omukazi agenda owulira ndowooza omusajja afunye omukazi omulala agenda wasa kino ajjeyo nga kufuna sympathy bantu batandika ogamba bambi emyaka emeka egyo gyonna naye ng'ogenda otunulira ekifaananyi ekinene abakazi kati nga basinga abasajja ssente mu maka tebakwatika oyo omukyala asooka afuna ekyokulabirako yalina kufumbirwa ng'akyali muvubuka bamiki waini babano balaba bawasa babano baani bagundi banubiyaniri awasa wa myaka gye okitegedde gwe tokiraba kati esaawa zino muli mu kusumbuwa abantu kati okyagala bufumbo bwaki oba okuze ate era n'ekirala kikino ekintu nze ndi musajja musiraamu mwenna mukkiriziganye tuwakani okwagala kubaawo ate okwagala kugwawo ate point mujjukira akayimba koli omukazi omukwano gunyuma samalina matovu oyo omukazi yadescribing olugendo lwa lava olutuufu mumaamu akeera babannaye buli kimu kibeera kiriwo ekiti
ne waliwo ebituuka nga ebigaana kyobola abo pasita Bugingo byagaana mu kuswala okungi ate yakuba mpeta amutuufu n'avuma omukazi ne mukkirize nti okwagala kuggwawo ng'olina okufuna omulala gwoki gotambuza naye obulamu mu maaso okusinga okusigala mu maka ne mweyira amazzi ye baguliranga mu kyenjiri nga tebeekola obusolosolo okitegeera nabo bantu oluvaayo nno nga bagamba tuli bantu anti awo omuntu yenna ng'oliko omwoyo mutukuvu oba wanjawulo yesu yali akola bw'atyo weeramu naawe bantu kutusiruwalirako busiruwalizi ezo kyaki zonna zeenyaleemu mu kyonna abafunamu online hall eryokanga neetonya ebigere bifunze eryokanga neetonya all pastor Bugingo yagenda osinga okifunawo omusajja abadde ndaba bubage ennaku zino bonna ayogera ku mpeta ne balina ebamusibira naye era nze mpagira Teddy ayongera asibe omusajja oyo yamanyira nnyo omukazi n'amulangira awo ndi ku ttiimu Bugingo ate nze kyasinga okunumako ensonga alangira ati omukazi mbusimanya amugulira biki okumala emyaka 10 okitegeera noyogera ebyama byobulira ebyama mwana kaali kesinisiza ku kooti omukazi n'akanyima divorce kabeereyo kayimba empeta ne bajja nedda lindako information ngenda kuzaayo ko katono soko linde ogamba jambo katono nnyo olikusaidia Bugingo omukazi yavaayo n'agamba ekizibu kye nsonga za mbuliri ayagala nnyo okolaki okumufunugula bwekikufunisiza erinnya ekikufunisiza erinnya soko lindeko mbadde ngenda kuzaako no katono nnyo emabega nti olina ekigambo kyewayogedde nnyini gw'okyogedde Bashir n'ogamba nti mu maka omwo ebizibu ebibeeramu biba bingi kati gwe saagala tujajinge nnyo Bugingo n'omukyala naye ayina ebikyamu byali akola Bugingo example ino nze ndi ku side ya Bugingo kati nze pimpi na kankulu Bugingo yavaayo n'agamba mbu omukazi akulukuta naye ne bw'oba musajja ategeera Bugingo toyina magezi toyina ekyo wandikirese mu kisenka abeeraani gwewagamba nti yali akulukuta ate nga gwewazaalamu abaana sometimes abasajja tukola ebintu owulire ate ne twenyika mubaamu ebisajjasajja olaba abasajja akonze nakatyawo obulamu bwange bonna ekyaluma Bugingo abakazi mwine emizeja mwe mutumma nnyo muyinza okuba gwayite gumala nagomukyamuluma kyerakontamu etakwata mukuwatukiro gamba nti wesiba pampa emyaka begiti nga tabadde naye ng'abeera naye n'abaana azaala obaddala ng'oli pasita yanooma bunomi ng'oli pasita omu owulirira empeta kireka bamugamba osusa obwenzi n'ofuna patinaawo nga tosobola mugumiikiriza muwali babagata for better for worse bulungi ne bubi mu mbeera zonna nga tosobola gumiikiriza bintu ng'ebyo n'ojja n'obijjayo mu lwatu n'obireeta n'obituteeraawo kankuwe ka history kati oba tunulidde history y'oyo omusajja ne mukazi omukazi yalokola omusajja yali mukubi w'amasimu okitegeera kwegamba oba tunulidde struggle yo omusajja n'okufuna kwonna omukazi akubadde mabega bwe tosobola kukeera ku makyamu ogamba omukazi omwira ave mu kintu lwakuba ofunye munnakola ensonga empakanya ate noono gwalina tajja kumala naye olwamwaka sexi bannange byakyako sakolindeko lindako sala pressure mwogedde nansirise kati nze njagala ngambe bwenti nti Bugingo bannange Bugingo yes abamwe mukwata bubize simanyi nenze nange nenkwata yange gyenkwatamu Bugingo njagala omanye nti Bugingo naye wabanga yavaayo nayogera ebigambo bina byayogera Bugingo teyava buvi mu bbanga najja atakuko naye ayina ensonga z'okisegeera naye ayina ensonga lwaki yavaayo nayogera ebigambo tolowooza nti Bugingo nti tategeera agitegeera ategeera naye okujja okwogera ebyo ebigambo kitegeeza naye waliwo ekyali kimususeko ye nga ye ekyali kimususeko n'agamba naye lwaki naye n'anyiiga ng'omuntu anyiiga teri muntu atanyiiga
Pipi nono mulaba kati naye mugasse ku bifondolondo Oliose omuntu muli mulabira ku bikolwa bye kati nono Pipi nolufuna sente omukazi gwe tubadde tumanya mmanyiridde ennaku asobola omuleka olw'ensonga ekyo kibujingo kyayika amaka gaali tegakola omanyi bagamba musajja muno bwakusinga ensumika okkirizanga otegera omukazi ayinza okuba omukazi ngatekerako ku makya nalangira bujingo kintu oba abadde ayiwa endusu oba abadde tamala advice yenyagala kwa bantu bamukulu bujingo tubalabanga abantu abakulu ng'ebyokulabirako ate babona baki ba pastor tugoberera mmwe mulina endiga zammwe ezo ze muyita endiga kati wemba mukola ebintu ng'ebyo ng'ate abaana abato banubiyaniri ba Bobi Wine bakulaga bo bali mu bufumbo obutukuvu bali bulungi ate nga mulaga embeera bwetyo njagala muli mwe bwe twandirabiddeko naye kati twagala mmwe mulabireko mutunulire famire nga yaba Bobi Wine ebintu bibadde kyovula banna bagadde nnyo ne pulezidenti waffe yennyini tayanjulanga nebo balaze tibagira ddala tukolaba tebalina na bulumi ate omwana wabendi omutanyigaku ntegedde tamalina byambaga anti tabibanyini waliwo balabyeko mu budde buliawo nti bwadde emitima gyabwe gyababasiga bantu n'omusajja yavaayo kati Bobi Wine sisobola kuwa wakyamani ng'oli muwuulu kituufu okitegedde kati n'abatufuga tebayanjulanga Bobi Wine uli yayanjula ekyetuwentebe ne baganda be bonna ne tuba beba vice oba ba parliament biki bonna ekintu bakikwate alagainubyaniri gwogenda okuba vice omuyeyo yakoze omukolo wenkula njagala mbeere nga famire aba bujingo tebatusumbuwa babeere tunulidde ba Bobi bebaliko ki bebakolanga ba Bobi bajagala kuwabula Pimpi na Mugambe yakagambo toyina kyogenda kumpa kusaidia mukazi oli mutuufu ne waba tata wange kumanava ku machana yogere ebi ku mama muchawo obulamu bwange era ne kati ne ngamba tata ne mama batani gamba tatata kwa mama tasoba binagenda biwa agenda bilaba bino ne waba bilabye no butekawo mama ne tata kugamba tatata kuba mama tasoba okikiririza mu katere ekyo okitegeera katere okitegeera kusaidia abakazi bela kusaidia mama nange mwena abatulaba bali najja musinza kubanga mnitiri ku nsonga ya Pastor Mangelo Irene oluvanyuma lw'okubanga waliwo enkalana wakati we eyabadde omwami we oba yali tugambe tutya yali omwami we bakyali omanya banga Mangelo abadde asirikidde ffe twatandika okuwulira Mangelo mu 2020 nga bagamba yavuddewa yagenze mu ggulu n'akola ki nadda omanye ebbanga lyabadde amaze nga tali mu mawulire abo naye bali mu tusudiya busudiya omwami n'omukyala bali mu Amerika we beesisinkana eyo ne beewaako abo bakyali bonna ekyo kyo nkibagamba muve mu bintu byabo abantu olaba Kenzo just kyabamenyera myaka 2 ne batandikamu n'akabola kananga bamututte kati olubali zama Mangelo wobo kyesiba ku musajja ama musajja gwe gyoli mpozi yani Sentongo ziti yamanyi n'amanya ge simanya dokita ye Sentongo nena n'amanya ga dokita galabi era ne gongama tukuludde ko togale ku basajja katongole no kiri be katongole na gyoli wa mukazi waba kwesibako nga kwesibyeko what remarks about it ngomuleka akomewo bile ddalo be nze kintu kiri kimu obutawo like obutabanko bubawo maka naye nzijukira omugenzi muzaata yayogera ku mbaga ya Rema nga Brema we bali kusirika nawe abasajja mwefuula ab'amaanyi naye omukazi ayogera ekigambo eki n'otugesantusana Trump public nekiraba tulekemu batu ebintu babijja mu mawulire ebibaluma bingi tulina generations nyingi kati naffe batutiisa obufumbo kituufu batumalamu amaki kyeragambye mu abaana baala bali mu gino emyaka nze mbasaasidde edda ffe twali tukula temwali mizigozigo egyo mizigozigo gino egirimu kati egy'ensangi zino edda nga abakyala bagamba ffe tulina libate eno libate y'abakyala muve ku bakazi ab'edda abo Mangelo mubaveeko essaawa z'olwaleero naye naffe abasajja leka tubeemu ne ku magezi omuntu asobola kubaako gyakujje nga kale yakusanga oli ku 5 n'akwongerako 25 n'oweza 3 oba nga yakusanga oli ku 5 n'akwongerako kyakwongeddeko musiime omukazi we yandizze mu mawulire gwe tewandizze mu mawulire ng'omusajja ategeera ng'ebakuda okuleka ekyo ekibutobuto ekyo ky'oliisa embizzi
kyekyakulese mu mawulire nojja ng'otugengebulako twasamirako oweba nyama y'abantu naawe ebeere nojja ng'otwasamira yasamira kati okyuse mukulu byanca ndi ku sayidi ya mukazi sinaba givaako tufudde nze nange gyenfiira abakazi bano balaba oba okyali mwavu ng'omuyita ddaali switi ng'omala ofunamu olwo olw'okuba ofunye ne ku mubiri ng'omula oyo nakowaogenda nabuwatusalwaki abavubuka mwetanidde nnyo abakazi abakulu ki kyemunoonya be batwagala kankubulire obwavu bungi abantu beeyiye abakazi abakulu be bane ssente bakola Katero njagala obwavu bungi naye ezo njagala mbulize Fatia lwaki namwe abawala abato mwetadde basajja abakulu mwagala mbera mwagala sibakabiri kubanga be balina ssente bagamba fe abavuka tebalina kye batwagaza tetulina ssente Katero omanyi lwaki madde mugamba nti abakazi abakulu be batwagala olw'ensonga fe tulina ekyaffe kiri mu mubiri fe tulina supu fe tulina supu abavubuka ekali bano abawala oba yawoowa oba yalandiza oba yakola ki amala gagenda bugenzi ate abakazi abakadde omusanga yakoowadda noddamu n'omuzibukula emisuwa abawala abo tebabeemazaamu era nze kyobola bwensanga omuwala ng'afubutuka mu Range Rover Sport oba ki mpanda n'ebbali nengamba tu swayini omanyi lwaki omusajja kyagenda omukola kyekino agenda muteeka mu Range Rover Sport egula $6,800 amukwata mutwale ng'eyo eyisingiro mu hoteri ey'ebbeeyi owulira olunaava emanyi sente zagenda omuwa olw'okuba bamazeyo wiiki 2 agenda kukwata emitwalo 8 agimuwe nakomewo ng'avimba abalinnya nayenza omusajja kyogenda kulimbalimba kyobola bakikakatako bw'oba wenyola nogamba bambi kankubulireyo lwaki mba ngenda kuvimba onkwanye oli wa boda boda mwe musigala ku boda boda nga mutudde ne mutuyimiriza lwaki basigenda noli ne bwaba ogenda abantu tebemenya babatuuze bonna babiri bababuuze kumwe nani yakwana munne kuba kyobolaba ne bapasita babidduse mu buli pasita gwobuuza gamba ensonga zaayo nze kyasinze nze kinuma kimu bambi omukazi kuvayo kukaaba n'agamba kugina emyaka 5 omugumu sina musajja asobola kunjagala laavu fe gyetuli ne banemulekerawo balekere nawe okujirawo bakyali baffe omukwano tuguyina tukola tukomba okuba abasajja kabayige temuddamu okwempapalikira ku bakazi ba Booyo Booyo nagano okuddamu muyisa mu puroguramu eno Booyo omukazi oli pasita ate ongamba nti obeera ne ekke mu nnyumba gwani ate munnange bakazi booli bantu baabo ezo kyakize wamapasita mangi erisera zobadde otuteeka mu musajja obaziganyi fetuli eno nobala twadde ekikumi programu yaffe jangu omukwano ale tukukolera ddala nga tusasula tusasula amaze tompa bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutte wafu ate wadde wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya